tujja kutunulayo nze n'enjala ennuma. Ng'eggwanga lyekubwa erindo olw'ekirwadde kya Ebola ekitandise okulumba bannayuganda abali mu bwayise nabo boolekedde okulwala endwadde eziva ku bukyaafu nga kolera, emisujja, ebirwadde ebiva mu kukozesa kaabuyonjo enkyafu n'endala olw'embeera embi kaabuyonjo zaabwe ze bakozesa mwe ziri. Embeera eno ewaliriza abakulembeze abatwala ebyobulamu ku kyalo kino okulambula abapangisa ne bannannyini mayumba abatafaayo mu kizibu kino. Kumpi buli kaabuyonjo esangibwa ku zooni eno erina ekizibu. Ezimu zajjula dda, endala nkadde nnyo ate nga zikyakozesebwa. Agambye leero Tegeeza balandi odi beba. kasema mukoze eki maana mubindekere ebyalandi odi abatuuze abamu abakosa kaabuyonjo zino naddala ezajjula bakozesa omukisa ng'enkuba etonnye ne bata obubi. Basentebe David Luzinda nabwannyonnyola toilets zino zijja amazzi gano gazibiitinga ne zigenda n'obukyaafu bwonna obubeerawo. Kati obukyaafu ne busaasaanira mu bantu. Obweraliikirivu bwaffe buli ku nsonga zino wammanga biri. Balangiririza okuba nga toilets zino teziri in a proper way nti n'amazzi tegasobola kubiitinga. Then n'ekirala no KCCA okulaba nga tefuddeeyo nnyo. Abatuuze obwedda be babuuza ku bukyaafu bwa kaabuyonjo nga bakambuwala. Muno mu bwayisi tweyiya okitegeera seba lwaki balwandi road tebatufaako batulongoseze toilet. Ab'ebyobulamu bano okuli Ntambi Marvin ne Joyce Nabulya balina bye balambulula. Ekyo nkubiriza balandi road kubanga balandi road buvunaanyizibwa bwabwe okulaba nti batwala obuvunaanyizibwa bw'okuddaabiriza ttooyi. ba landlords be bali responsible kwezo ttooyi kuba tojja kusolozangako mupangisa ssente nga ssente tolina oziteeka tomulaga nti wano ssente zammwe zikola ki. Bano basaba minisitule y'ebyobulamu n'ekitongole ki KCCA okufaayo okusomesa abantu naddala ku ndwadde eziva ku bukyaafu. Aveeyo ajja alabe wansi abantu batwala embeera gye balimu. Embeera eri bubi nnyo. Ffe bambi twandifudde ng'abakulu naye abaana be tulina. Josephine Lunkuse ne Doreen Nambiru be bakusakidde eggulu eno Bukedde TV.